Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Tusoko kutendeeza ku Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba okubeera nti atuwa okutambula mulamu buno obwensi nga Allah bwabwagala, ataasa okuba ntutambula mulamu buno obwensi nga ffe bwetwagala. Netuzaako okusalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tumusabira ebyengera n'emirembe bidde gyali, nenkutira omwoyo gwange n'ejammwe eri abampuliriza. Darusuna al-yawm, darusu yaffe gye tugenda okwejjukanya nayo olunaku olwaleero, nga tutambulira mu kitabo kya kitaabu nikah. Tugenda kunnyonnyola ku nsonga bbiri: shuruutu nikah wa arkani, obulombolombo obw'omuntu bw'ateekeddwa okukola ng'agenda okuwasa, wa arkanihi, n'empagi eziyimiriddeko obufumbo okubeera nti butuufu. Sheikh yagamba nti yushtaratu fi nikah al-ati, obufumbo bulina bulombolombo buno wammanga. Akasooka, ta'yinu kulli min az-zawjayn, abantu abagenda okubeera nti bafumbiriganwa n'okubeera nti beewasa wakati waabwe bateekeddwa okubeera nti buli omu amanyi munne, okusobola okubeera nti babeera abantu abalambulukufu n'okutaasa emitawaana egisobola okubeerawo. Sheikh bwe yali annyonnyola akalombolombo kano akasooka yagamba nti fala yasihu aqdu nikah ala wahidatin la yu'ayyinuha ka qawlihi zawjatuka binti. Tekikkirizibwa kubeera nti tugatta abantu bonna nga kuliko omu atamanyikibbwa, ng'omuntu bw'agamba nti nkuwadde muwala wange naye nga tamunnyonnyodde, naddala inkaana lahu akthar min wahidatin, singa omuntu abeera n'abakyala oba n'abawala abasukka ku omu. Oba n'agamba nti ngenda kuwa mutabani wange gundi nga tamwawudde ani gwagenda okumuwa. Nabwe kityo wabanga agenda kugaba muwala ateekeddwa okumunnyonnyola ategeerekeke, nga bw'ogamba nti ka Fatima, ngenda kuwa muwala wange ayitibwa Fatima, oba ngenda kuwa mutabani wange akuwase ayitibwa Muhammad. Akalombolombo akokubiri, ridha kulla min az-zawjayn bil akhar, wateekeddwa okubeera nti abagenda okufumbiriganwa buli omu asiimye munne. Allah kyatugamba nti fankihu ma taaba lakum min an-nisa, muwase abakyala abo be musiimye. Fala yasihu nikahu al-ikrah, tekikkirizibwa muntu kubeera nti awasa omukyala gwe bakasa omukaka okubeera nti amuwasa. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, waliwo omuwala kitaawe yasiima omuvubuka n'abeera nti yamumuwa, omuwala nga tasiimye n'agenda eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, obufumbo obwo n'abeera nti yabusazaamu. Nabwe kityo buli omu ateekeddwa okubeera nti asiimye munne, okusobola okuba nti baba bamaze okufumbiriganwa buli omu atuukiriza obuvunaanyizibwa obwamuteekebwako okubeera nti abutuukiriza eri munne. Akalombolombo akokusatu, alwilayatu fi nikah, wateekeddwa okubeera nti omuwala waliwo amukuwa egwe awasa omwami. Fala yaqidu ala almar'ati illa waliyiha, teri yakkirizibwa kugaba muwala okuggyako oyo amuvunaanyizibwako. Olwa hadisi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti la nikaha illa biwaliyin, tewali bufumbo butuufu mu busiraamu okuggyako nga buyina omuntu okubeera nti waliwo yakuwa omukyala gw'olina mu makaago. Lidhalika, omuntu yenna singa kizuulibwa ng'alina omukyala naye nga tebamumuwanga mu mateeka, wabula besisinkana busisinkanye, obufumbo obwo buba bufu.
era muberanga abakola obwenzi ewakaawo. Wayushtaratu fil wali, era koyo avunanyizibwa okuwa omuwala oyo ayina naye obulombolombo obuteekeddwa okubaawo okubeera nti asaanidde okubeera nti amukuwa. Akasooka ayakuna rajulan, ateekeddwa okubeera nti akuwa omuwala oba agaba omuwala ateekeddwa okuba nga musajja. Tekikkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu omukyala okugaba mukyala munne. Senga tagaba muwala, maama tagaba muwala. Ezo ensonga Allah subhanahu wa ta'ala yaziteeka ku baami nga bebateekeddwa okugaba. Taata asobola okugaba, jjajja asobola okugaba, taata omuto asobola okugaba, ne mwannyina asobola okugaba. Ekyokubiri, balighan, ateekeddwa okubeera nga mukulu, agaba nga musajja ng'ate mukulu, aqilan, ng'ategeera. Nabwekityo omuntu yenna omulalu takkirizibwa kugaba ate muntu mulamu. Ateekeddwa okubeera nti hurran, nga si muddu, adilan, nga mwenkanya nga taliimu buli azaamaanya. Nabwekityo akakwakulizaako okuna obufumbo okubeera nti buyimirirawo ashahadatu ala aqdi nikah, okubeera nti wabeerawo abajulizi abajulira ensonga gye mugendamu. Fala yasihu illa bishahidai adilin muslimain, tekikkirizibwa kubeera nti abantu bagattibwa oba bawoowebwa okujjako nga waliwo abajulizi babiri ababaddewo okujulira nga bamazima ate ng'era basiraamu. Kitegeeza nti we tuba tunyoonya abajulizi tetutunuulira ku sayidi y'abatali basiraamu okujja okujulira ensonga z'obusiraamu. Balighaini bateekeddwa okuba nga bakulu nga basobola okutegeera ensonga gye bagenda okujulira. Olwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi, la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adilin wama kana ghayra dhalika fahuwa batil. Nabbi sallam agamba tewali bufumbo bwonna busobola kutuuka mu maaso ga Allah okujjako nga bubaddeko abajulizi ababiri era nga bamazima nga basiraamu. Naga nti wama kana ghayra dhalik, singa abantu bakola nga tewaliwo bajulizi, fahuwa batil, obufumbo obwo bubeera bufu. Lidhalika tuteekeddwa okubeera nti bwe tuba tugenda okubeera nti tufumbuliganwa okutunuulira obwo obulombolombo. Akasembayo, khuluwu zawjaini min almawani allati tamna'u min azawaj, abagenda okufumbirigana omwami n'omukyala bateekeddwa okubeera nti bali wala n'ebyo byonna ebisobola okubeera nti byabaviirako obufumbo buno obutabaawo. Mathalan min nasabin, nga bwolaba endyo, au sababin, oba ensonga zonna. Mathalan okubeera nti abantu omu mulwadde omulala mulamu, eyo nsonga egaana obufumbo okubeerawo. Okubeera nti ono ayinza okuba gwayagala okuwasa maama we oba sisita we, nga bwe tugenda okulaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalaga eri abamu bamuharramatu minan nisa, abamu abakyala abaziyizibwa okubeera nti tubawasa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu nisa, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf, temugezangako okuwasa eri abo abakyala bakadde bammwe bakitammwe bawasa okujjako abakikolanga obusiraamu tebunnajja. Innahu kana fahishatan, ekyo ekikola omuntu yenna abakikoze kya buwemu, wa maqtan, era kitta, wasaa sabira, era ekkubo eryo lyoba okutte libabbi. Nayongera mu aya eyokubiri, hurrimat alaikum ummahatukum, mwazizibwa okuwasa bamaama bammwe ababazaala, wa banatukum, n'okuwasa abaana bammwe ab'obuwala bwe mwezaalira, wa akhawatukum, n'okuwasa basisita bammwe, wa ammatukum, ne bamaama bammwe abato, wa khalatukum, ne basenga bammwe, wa banatul akhi, n'okuwasa bawala ba brother bammwe, wa banatul ukhti, n'okuwasa bawala b'abasisita bammwe, wa ummahatukum allati arda'nakum, ne muzizibwa okuwasa bamaama bammwe mwayonka ku mabeere. Mathalan naddala mu Bawarabu kyaliwo ng'omwana ayinza okubeera nti maama we talina mata ne bamuyonsa ku ki, ne bamuyonsa ku bbeere. Oyo yenna singa omunyonkako ennyonka 5
ez'emyaka ng'okyali myaka 2 oyo aba afuuse maamawo kasitooba okuze tokkirizibwa kubeera nti omuwasa wa akhawatukum min arradaa n'okubeera nti owasa mwannyoko gwe mwayonka naye ku bbeere erimu wa ummahatu nisaikum n'okuwasa bannazaala bammwe bamaama b'abakyala bammwe wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin n'okuwasa bajja na nnyina abo abakyala be mwabeera nti mwegattako nabo naga nti fa in lam takunu dakhaltum bihin bwe mubanga abakyala abo temwegasse nabo n'abeera nga alina omwana gwazze naye omuwala n'omusiima abo bwosobola okubeera nti omuwasa fala junaha alaikum temuyina musango wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum n'okubeera nti muwasa mwazizibwa okuwasa abakyala b'abaana bammwe ab'obulenzi abo bwe mukakasa nti batabani bammwe baava mu ntumbwe zammwe wa an tajma'u baina al-ukhtaini illa ma qad salaf n'okubeera nti mugatta abawala abooluganda babiri mu kaseera ke kamu inna allaha kana ghafuran rahima allah mazima musonyi era musaasizi eri omuntu yenna abawasizza naye ng'abadde takimanyi allah asobola okumusonyiwa n'okubeera nti yeenenya mu maaso ga allah nabwe ekyo ensonga gye tugenda okusembyayo arkan nikah ezimu ku mpagi eziyimiriddeko obufumbo ziri empagi 2 empagi esooka al ijab omuntu okubeera nti akkiriza oba ebigambo ebiva eri taata agaba ng'okugamba nti nkuwadde muwala wange eyo empagi erina okubaawo ensonga eyokubiri empagi eyokubiri al qabul okukkirizanga kuva eri omutabani agenda okuwasa omuwala okubeera nti akkiriza naga nti qabiltu nzikiriza oba raditu hatha zawaj ensiimye eri obufumbo mugenda okubeera nti mungattamu ebyo byonna empagi n'obukwakkulizo birina okubaawo